أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakadde bange abalungi ab'ebitiibwa, abaddu ba Allah, abazaana ba Allah, mbalamusiza n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nga kya mirembe, kya mikisa, kya byengera. Nsaba Allah tabaraka wa taala byonna abibawe lwa Nabbi Muhammadi n'ennyumba ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Munzikirize nga sinnaba kutandika bigambo byange, ntwale omukisa guno okwebaza abasiraamu bonna n'abatali basiraamu mwenna, ab'enzikiriza ez'ekitiibwa zonna mu ggwanga lya Uganda wamu ne wabweru w'eggwanga lya Uganda, abavuddeyo ne mubeera nga muwagira ekituufu ne mwogera ebituufu ku mbeera eriwo etambula mu ggwanga erya Iran wamu ne bannaabwe abali mu kulwanirira eddiini y'Obusiraamu wamu n'Abasiraamu. Tubeebaza nti alhamdulillah rabbil alamin. N'olwekyo ebigambo bingi ebyogerwa, ebigambo bingi ebyayogerwa, bingi ebijja okwogerwa abantu ab'enjawulo, naye alhamdulillah omulembe guno omulembe si gwa kulimba. Baatulimbanga luli nga oboolyawo ensi tennakula mu bintu bya technology ne internet, naye olwaleero era nga bwe mumanyi abantu bwe babeera ne beekaza n'asigala ng'akyalimba, era mubeeramu abamu bwe batyo, n'asigala nga akyawaliza, bakiyita kuwalira, ng'akyawalira. Nabagambako nga sinaba kutandika bigambo byange nti nze sirina buzibu na muntu nga mulalu. Singa mpitako awo n'atambula nga talina kyannyezi, nange simunyega, kubanga omulalu aba mulalu, ate sisobola kumubuuza nti lwaki oli mulalu nembeera nga mubonereza nti olw'okuba mulalu tategeera, nedda. Naye ate obuzibu bwange bwe mbufunira, omulalu oyo singa nkwatira ejjinja n'agezaako okwagala okubeera nga ankolako eddalu lye, mba nzikirizibwa okwedifendinga. Kakati mu bantu abamu bwe bato bwe bali, tetubalinaako buzibu mu bulalu bwabwe n'effujjo lyabwe n'ebirala bye bakola, naye singa bagezaako okutulaga eddalu lyabwe n'effujjo lyabwe, tuyinza okubeera nga twerwanako. Ensonga olwaleero eriwo okusinziira ku nsi ya Iran, abantu bangi abavuddeyo ne bawagira embeera eriwo. Abantu bangi tubeebaza, abasiraamu, abatali basiraamu, mu biwayi by'abasiraamu, abo Allah be yawa entegeera ey'enjawulo nga balabira wala, okuggyako abatono ennyo, batono, ng'era entegeera yaabwe bw'etyo be balina endaba enfunda. Nabagambako wano olulala bwe nali njogera ne bagamba nti Omuwarabu alina omuntu gw'ayita arrajulu assavage, ye muntu atamanyi bifana mu nsi, tamanyi, ye muntu asobola n'okuyita ewuwe waasula, ye muntu kugamba atasobola nakumanya nti omwana we teyalidde. Nakibagamba n'olulala ne bagamba nti abantu abo weebali olwaleero. Kasita owulira omuntu oyo ng'agamba nti olwaleero nti tulina kuwagira Bayudaaya, tulina kuwagira Amerika, tulina kuwagira Bungereza, olwaleero omuntu oyo afaanana bw'ate. Nakibagamba n'olulala nkiddamu nkikkaatiriza nti kasita olaba omuntu nga tawagira basiraamu, olwaleero abavuddeyo, abasiraamu b'omu Iran ne bannaabwe olwaleero abali mu kulwanira obusiraamu, nga agamba nti bakaafiiri, oyo kitegeera okuva n'olwaleero nti
mu Yudaaya, agent wa mu Yudaaya ne Bungereza n'omu Amerika ne bannaabo abalala abalwanisa eddiini ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katonda tabaraka wa taala yagamba mu Qur'an mu suratu Hujurat aya ey'14 yenjagala ntandike nayo. Katonda yagamba bismillahir rahmanir rahim qalat al-a'rabu amanna. Abawarabu enkola yabwe kuva dda Qur'an yabaswaza era singa Katonda teyayogera mize gy'Abawarabu wallahi Abawarabu balyeganye n'abo ababawagira ne bagamba nti balimbirira. Naye Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu buli ekikolwa ekibi oba buli omuze omubi Katonda tabaraka wa ta'ala gwe yayogera okusingayo okuba omubi yagugeza ku Bawarabu. Katonda yagamba nti bali balimba n'abantu kuba mulaba emigo egyo ne mubalaba ne kanzu ez'ebbeeyi n'amajubba mulowooza basiraamu. Ebyo byambalo n'abatali basiraamu babyambala Abawarabu abawangaalira eyo kuba kyambalo naye ffe olw'okuba nti ono twakitwala nti kya ddiini ne byabugundi yaabwe. So n'olwekyo Abawarabu beebo amanna bamanyi okulimba abantu nti basiraamu era nga bwe kiri n'abo abasomeddeyo. Naye Katonda yagamba nti qul lam tu'minu, bagambe Nabbi Muhammad nti balimba tebalina bukkiriza, imaani tebalina, jasi byambalo bwambalo na kwogera Luwarabu. Nabagamba wano olulala nti omuwahabi gwe bayita omuwahabi asoma ku Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ne Sheikh Ibn Taymiyyah. Saagala muyita ne Sheikh Islam, tabanko Sheikh Islam nze kunze kubalala ngabo bannaabo ayinza okuba Sheikh Islam, naye tosobola kubanga oli Sheikh Islam ng'oli muwemuzi gwosinga okuvuma. Nalabye kuba n'akatambi ko oba muvubuka oba wa myaka emeka nze simumanyi, seeka ali eyo ali mu malungu eyo gye yeekweka oba ali Yemen oba aliwa namuwuliddeyo oba mazingo simanyi, linnya lye siritegeera bulungi, nga ebigambo byennyini Sheikh Ibn Taymiyyah ne Muhammad ibn Abdul Wahhab bye baakozesa mu bitabo byabwe okuwemula n'okuvuma nga byennyini byakozesa. Kubanga ebitabo byabwe si byayirimu byakuvuma, bo okuvuma alhamdulillah yeirimu yaabwe, kuvuma, kuwaayiriza, kujerega kwegamba na kulimba, buli kikolwa kibi kyonna kiri ku bo. Ne Allah yagamba nti walakin qulu aslamna, mugambe nti muli basiraamu naye temunnaba kutuuka ku ddala lya bukkiriza. Walamma yadkhulul imaanu fi qulubikum, obukkiriza Abawarabu mmwe tebunnaba kuyingira mu mitima gyammwe. Mu suratu Tawba aya ey'e97 Katonda abajjayo nti al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaaqa, teri wano asinga bukafiiri na bunnanfuusi kwenkana Muwarabu, wa ajdaru n'okubeera nga muwakanyi buli kintu kyonna. Era kuba nali neebuuza lwaki bano abaana abasomera eyo abavubuka bajja n'ebintu bibiri, shiriki ne bidaa, byokka bye basinga okuteekako essira, gy'obeera eddiini etambulira ku ebyo. Buli kimu shiriki, n'ekitali shiriki bakiyita shiriki. Nakyebuuzanga n'enkifuna olw'okuba nti gye baasomera baali bashiriku, gye baasomera yali jahiliya nga weewasibuka obutumbaavu n'obubuyabuya. Era ng'Abaganda bagamba nti omuntu yali alumiddwa ku musota nabwalaba omuguwa oba alabye olukoba olw'eggaali olusiba olukoba mulumanyi oluddugavu, ayinza kwegamba ayinza duyita omusota. Kwegamba olw'okuba nti kuva dda shiriki gyasibuka eyo, nabali bennyini ababasomesa yegundi yaabwe kati bibali mu mutwe, tabavangamu mu mitwe gyabwe. Kati ye buli kyalaba kyonna nabwaba akisanze wano ewaffe mu Buganda ne Uganda, olw'okuba nti shiriki abeera nnyo mu mitwe gyabwe, buli kimu bakirabanga shiriki, nti olw'okuba nti bakama baabwe bashiriku, kati ye buli kimu akiyita shiriki. Kati y'ensonga eyo
alla ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulihi nga aya bwegenda.